buli muntu oyina omuntu ow'omunda tandika okukozesa omuntu ow'omunda abantu abasinga balina omuntu oyo ow'omunda abalabula emirundi mingi ne bagana omuwuliriza naye teri muntu mukwano go nga muntu owa munda alaba gwa amaaso go gye gatakola ki gitwabulira maji batuliddemu enkwe nze bayizaye ng'oyagala mulamu ng'oyagala okuwangaala ng'oyagala oba okubeera obulungi weewala emikwano abantu laba balabe nze ondaba nze ensi ndaba ndabe abantu laba balabe nze ensi ndaba ndabe Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omulabi wa Blaze Media omulungi tukwaniriza ku mulundi guno kawungezi akaleero webale kubeera nga ate otwekumiddeko ebbanga lyonna nosobola tuwanika ate ku ntikko. Asirinze kandi ne presidential advisor Mama Flower nsaba obuuze ku batulaba madam. Abatulaba tubabuuzaako ne mbagamba nti mwasiibye mutya muli mutyeyo. Angola bino obulwadde ebunuma nenja kutereera mpolampola omutwe gunnuma nnyo waliwo abagamba mu ttiimu bakyala bansindikidde eddogo naye njagala okutegeeza mwenna abaagala okigezaako nze sirogwa ndi mwana wa Yesu nkulidde mu kibatu kya Yesu nkulidde mu kibatu kya Katonda ntudde ku mukono ogwadde ogwa Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu so n'olwekyo Bayibuli egamba mu Yeremiya nti nakumanya nga tonneemanya munnange ffe tulogeddwa ba step mother batukoze ebikolobero nete batulemwa tulogeddwa abantu b'ensi abalwanagana naffe naye tebasobola lwa nsonga ki tetulina buzibu gye bali ate tuli mu mikono gya Katonda kati gwa atewetantala mulina abasawo bamwe bonna twabagendako mami ewe mateete namulaba eri emitwetwe gundi namulaba namumanya ewa ebukunja egundi eno twamuteka kati totawaana nze sirogwa obuuzangako ku muwala omu kati yaddayo e Dubai yatambulanga n'omukazi wana yeeyita Naalongo tewali we batantuukira naye byonna nga mbimanya ate batambula bagenze waani bagenze Rakai Kalangala Kalamojjo nenno munaye nga banjagaza ki tewali nze nkola bakola ddagala lya nsansa sibayinaako obulabe bonna sibalumbaganako be bannumbagana byenjogera tebikolagana na byabwe nze sayita senga sayita motivational speaker nze siragirira abantu nti musike ebyenkwawa musike ebyawansi mugejje musavuwale saagala kulimba muntu omanya abantu berimba njagala nkubagambe abakyala kyebabasooka okumanya mu nsi ekintu bufumbo si kyangu obufumbo tebuyigika tebakulimba nti waliyo abumanyi eri yali abuyize nti nno n'abukuguka obufumbo libanga ssomero kibanga kiyungu amaka gozaddemu abaana 8 gakulema ku last moment baku mwana omu amaka gotazaddemu gakulema bagotazaddemu osanga omukazi nga mugumba nga ye muganzi ze nalina senga bange bamwitanga bire bwanga ye muganzi kati yafa kati ayina abaana ne gamulema basa waliwo senga sizo omu senga bida bwa senga zikusooka sengani mwami yeeko yali yawasa basenga bange nga bangi yali yawasa andi kati ffe twakula makanga bonna babeera basenga baba mama naye amaka oyo senga wange yali omugumba teyazala mwana n'omu ye yali omuganzi nga buli kimu yakisalawo yatereka ensawo y'omwami yakola ki buli kimu so abufumbo tebuyigika era nyongera okukubiriza abavubuka n'abaana basuubira okuwasa okwegendereza ennyo oba okyuzinga omuntu mukama wekwase Katonda akulondere wekwase Katonda akuteremu obwangu n'abaana abato abasaba abaana musaba okufuna sente ne musaba okufuna ki ne Katonda musaba obufumbo bulungi sente nazikuwa nenga obufumbo ne bubula nga tolina ssanyu ku nsi kati nze kankuba ekigambo ekisembayo mu nsi n'oba ne sente ziringa obuloolo nga tolina musajja towera waliwo essanyu lye batagula waliwo essanyu lye batayazika waliwo essanyu lyotalifuna walala abasajja bangi basobola okwazika sente naye ti musajja ali kwazika mukazi n'abakazi bangi baagala sente naye mugambe nti nyazika mu bbaawo nkuwe sente awe mukoma oli ayazika benzi nga yakagigula mpya naye mugambe nti njazika mu mukazi oba njazika mu bbaawo omuntu atta muganda we lwa musajja
olaba abaana beekuba ne bamama baabwe lw'abasajja so obufumbo kintu kirala ate obufumbo n'okuganza nabyo byanjawulo n'olwekyo nze nsaba abaana abalonda abawala abo bakyuzinga weegendereze naddala abaana ab'obulenzi towasa kabina abalo bonna bambala bwambale buno obubiina bwa kupa complex wali bwa mukwana akedi towasa kabina ka mukwana akedi towasa kala wasa mind wasa mukwano gwo abasajja olulaba omuwala lunaku lumu namutwale wakataddamu kuvaawo omusajja omutuula n'omuwala olaba ebirowoozo bye mind psychological ayina ki obulamu bw'ensi bwatambula tuli mu nsi ne buli muntu alina ggoro ye tuli mu nsi buli omu alina mind ye buli muntu alina dream ye there are many people abatalina dream naye era omusanga ng'ebyoto bye nze abalala bakayana kukwata zi iphone nze nzine wakaziringa bijanjalo ogabanangabe nzanne ma n'omwana wange kwazanyira game nzanne kugamba nti dream ya buli muntu byoyagala si byenjagala gwani yagamba nti byoyanira byenjayanira ani yagamba nti kyoyagala kyenjagala n'olwekyo okwetegereza ennyo ensi gye tulimu yakyuka bajja yaffe bafumbanga bana bataano nga tubeera mu lujja bonna babeera bamaama tuliira ku lujjuliro essaawa leero omuntu asanga mujja wamulabanga kiteega oli omwana mutwalo ky'omwana wa mujja omwana bebi malayika ya Katonda talina kyemanyi lwa nsonga kimayindi ye wamuwasaawa wamujjawa ogenda mulopa wayabuulirirwani ayina ewaabwe gino gy'ogenda olopa manyi nti mulina abakazi nga newodda olopeta olina gwaswalira olaba omukazi ayenjera yekka taliiko wadde owooluganda amugoberera gwe teweebuuza lwaki ku nsi bamuzaalako omu nabwana emikwano ekitegeera 10 gyemugamba nti munnange kino na kino kikole bwoti omuntu yenna kasaabulwe gye emikwano ekyokubiri omuntu yenna mala mugezesa omuntu ataswala omuntu atalina gwaswalira omuntu atafumintiriza omuntu aterekereza mute bw'oba toli kubangu muleke waba mukazi mu bulamu olina okuyiga okuba n'omuntu gw'oswalira ogamba gundi anandaba atya bakadde bange banandaba bata kino kyeŋŋendamu oba ab'emikwano banandaba batya gundi anampulya something like that nawe kenyini ogamba kino mbadde nkyaga naye kankyerekereze ako ka buntu humanity akatabo ka Miss Kigundu Reason as the word masterpiece kogera ku humanity ak'obuntu tokkirizanga okwemalamu ak'obuntu ako kesigaza at least 95% ak'obuntu kesigalize ogambe sijja kuyitawo omanyi obulamu bwetutambuliramu life is full of a challenge mu bulamu bwe tutambulira tulina okugezesebwa kungi tuyayanira ebintu bingi ku nsi twegomba ebintu bingi naye the end of the day osobola bifuna nga tolina ssanyu omuntu yenna kasita buli muntu yandyegadde kuba n'omuntu amwagala buli mukyala ku nsi ayayanira ekintu ky'okumwagala okwagalwa oba ono ntegeera something like nga oyina omuntu akwagala ng'owulira yes ng'oyagalwa akuyitako mami bebi nze olaba nze nina abantu abanjagala nze nebaza Katonda nina muganda wange Hajja Miss Kigundu ne Seka Yasin ampita mama sister kati nemotoka lumu nalabako Yasin ng'agamba nti ate mwanyinaza ani amunyizizza we twalinawo omupiira sister tuntasaba oyo sister wano takunkona sister oyo sister mukimanyi yanti oyo omuntu olaba akwagala nwamisinga na kubiri nga takulabyeko kimukakatako kukubira essimu Seka Yasin akubira nze dabadde Seka Yasin nankubira nampe $4,000,000 nagenda abaana nga manyi bwe bamanyi okubalooza mbadnimba yampita nga simanyi kyaŋŋamba kati abaana balina okusomozebwa job resort yalina simu yali awo ng'alina ebimu ebisoomooza yaŋŋamba we emotoka ye bagibbako biki ne mugamba muganda nga mpisa naye jangu tugende tomanya nze nja kukolera wali koodi ningenda naye era yatumyawo iphone 5 million nagisasulirawo naga emotoka yafudde ebintu bya million meka nabimuwerawo just nga mukoledde password mashallah so something like that kati mu byonna nze olaba lwaki naye abantu bokolera connections ezo abayitirivu ennyo buli lunaku bakusiima bate bakusiima munange nina omukisa mubi naye maybe Katonda kyeyanteekerateekera sirina omuntu mpozi yali ansiimyeko yali Big Eye era kyemwebazaako
Big Eye banga linali ababeerawo baali bamukuba ekikono okutuuka ku president. Big Eye namutwala muzeeyi yankubira nampita nenkubira Big Eye nemuga dduka ojje wano dduka bannoonye kuba basininga namuloka za State House zinkebere covid ewaka nemugamba vuga oba afuna boda yonna gwe jangu wano nga State House ekifaananyi ne Museveni era gwe munundi gw'okuyingira mu State House gwe munundi gw'otutukako ne muzeeyi 1-on-1 kati nemusabira capital nensa muzeeyi amuweeyo ssente nemugamba muzeeyi ono muvubuka asobola okukola bizinensi y'engoye nga atunde kuba omubiri gwe gunyume asobola okukola boutique oba saluuni kuba alina omukutu gwasobola postinga kati muzeeyi ne bambuuza nemugamba ne bamuwa million nga 10 oba 200 kati ne bwe bamuwa ssente bambi yandetera 5 million asiima yateekayo akawunti yavuga najja waka ye muntu yekka era Big Eye tanvuma Big Eye enero yagula emmotoka eyo era yangamba Jennifer ku ssente nguzeeko emmotoka emmotoka ye gy'alina yagivuga najja tana njagala kuvugamu tuula wano nkuvugemu kwegamba nti ye mu bantu bonna naye munange nina bad chance abaana banvuma katolaba aba tiktokers bano bonna nabakuŋŋaanya nga bano ndaba bali staaka bonna nembatwale wa genocide nga njagala atisi babere ku payroll atisi bafunayo ka monthly naye era ssente zafulumye banvuma bayomba nze ate nga maanyi go na kirowoozo kyobbatwala nwana nendaba nga zifulumye bwe zifuluma nga banvuma so katonda labikanga just amakulu nti bo ekifo ky'okusiima ate bakusasulamu bukyayi nakuvuma naye katonda omanyi yatuteekerateekera ebintu bingi bwe nabadde ndi ku saidi ya mwami Kintu abantu bagamba nti yampa ssente mwami Kintu omukazi yavuwaza mwami Kintu nga ne transport amweta tamufuna nga nze mugamba jangu chairman avuge motoka ngenda kitekamu amafuta mujje saidi ya Aji mugiraba si Aji musibe nali simanyi baganda be simanyi mikwano gye simanyi baani mukwano gwo musajja ali South Sudan yankubira nangamba mbayambeko nemugamba sijja bayambako nga sinalaba oyo musajja ayikirala sisobola nze biyingiramu nga sinakola investigation nembagamba kati omusajja aba yakwata omwana wabendi nemugamba nze sikola nsobi kati nemugamba mala kola investigation zange nokakasa nti si kituufu nentandika okukola investigation nengata datisi nendaba omusajja bamukwata batya amaze ebbanga ki ku poliisi ono tugambe takwatibwa musajja ali kiki aze atambula ate emirimu gyakitambuza atya nenoonya ku banneighbors biki bebogera ku musajja bawangaliddemu nga kwegamba laba musajja buli muntu gwe yandegomba okuba naye buli musajja buli muntu gwe yegomba okuba mukwano gwe omusajja omukakamu asembayo omusajja ayagala abantu ali loved agamba kwe najja okustandinga nani saidi eyo accordingly ku biki byenoonyereza na biki byennina tewali yampa ssente tewali gwe okusinziira ku research kuba wakola research obutookya obutakwokesa twakuba t-shirt nze saatunda t-shirt ezange nagabangabe bwe nali nga ba t-shirt nafunayo muwala omu bamweta Nannono ali Israeli nampeeza emitwalo 8 nangamba kuba t-shirt endala nze saatunda ku t-shirt omuntu agandi namuguza t-shirt aveya nga nti namuguza t-shirt yobo obudde obuli nga bagamba mbu Banuluddin bafunye mu business ya t-shirt mbu tufunye mu Aji mbu bannange era nze saatunda ku t-shirt tuzikuba ne tuzigaba bugabi so mu byonna nti twogerwako ebintu bingi okola olina akulowooza nti ofuna kinene nnyo ng'otaddemu effort nene nnyo otaddemu amaanyi mangi nnyo naye olinga akulaba nti bo bakulabira mu positioni nti buli kyokola okifunye mu ssente njagala otegeeza bannayuganda si buli kintu kyetugenda okukola ntukifunamu ssente si buli kintu kyetukola ntitugenda kusasulwa lwa nsonga ki ffe tukuze tukulidde emikono gy'abantu bangi abantu bangi abatuliisa ababaleze obeera omuntu nakuweza emitwalo 5 obeera nakuweza emitwalo 10 gwoli musasula ki bantu bansi kitegeeza nti katonda woolina mumusasula kwaje emikwano gy'olina ffe amisi kigundu batuwagadde batuyita baganda baabwe batusembezza tukati nze nsobola muwaaki bamusasula ki wabula gwe nawe olina kwongerayo kwagala n'okuextendinga ku balala nga nawe bakukuwa exactly so awo nange we nina okulagira katonda nti bwenkola kino nenkikola for free maybe omuntu waba asobola okuvaayo n'agamba n'abeera appreciate which is okay naye si buli kintu kyenina okubeeramu nti balina okunsasula nga ba youtube abasinga bwe bali
bo boogera kufuna ssente boogera kusasulwa no naye ate gwe waliwo byokola just out of nothing nga tolina nakyo osuubira nti kino nze nakafuna abasajja abasukka kati mu 5 abali mu office yange nga bayina solution yemu nga babbiddwa abakyala bababbye ebiri ku haji njagala mbatuuzeeko buli omu mujjeko interview oba mubajjeko interview buli omu ng'ayogera olaba abasajja abamu baava bweru bafeyalingira kuno bagenda okudda nga abakazi bakoze birala amayumba bagatunze abakazi babeefuulidde ebyapa babikyusa mumanya malala babawabidde makoti babagobye babasanze abantu babazaddemu kwegamba kyeki kyewayogera nti ye omukyala yawulirwa naye omwami yabulwako sse omukyala yawulirwa njagala tusetinge kye bayita coincidence oba bakita batya I think nja kwogera kino naye ngenda kyogeza kufumita sina muntu gwe ngenda kulumba nsaba this time tusetinge era ngenda kulemera ku president w'eggwanga okulaba nga ateekawo ebitongole ebirwanirira abaami okulaba nga tuteekawo ebitongole ebirwanira eddembe ly'abasajja lwa nsonga ki nebaza bamama baffe ba Miriam Matembe ebbanga lye baamala mu parliament kino I think baali bakirabye naye maybe olw'okuba nti balina obuvunaanyizibwa bungi ne bye baakola tebasobola kusetinga coincidences west oba okusetinga nkiyite ki oyinza kiyita otya omanyi amateeka ge tuyina agasinga gakolebwa according to Queen Bungereza Bungereza nze nina ekirowoozo kigamba nti engeri gye yali mukyala nga yakulirayo yafugayo abakyala baabwe wa 95% era abasajja tebalina ddembe lyonna wadde okulwanirirwa olw'okuba nti omukyala yes aha exactly kakati newane waffe mu Uganda amateeka gano gasetingibwa nga tugoberera gali mu kusetingibwa abasajja ne balekebwa ebbali bwolaba tewaliwo wafevalingira musajja naye nga bonna abandaba tulina abaana ab'obulenzi mulina babulazazi bammwe mulina abaami bammwe nammwe mulina babulaza bammwe abatuusiddwako ebintu bino bye mulaba naye nga tebalina bwogero tebalina gye baloopa tebalina gwe bagamba mulaba makerere ekwata point 3 nezongera ku bakyala tewali alowooza ku mwami ate ng'omwami yabonaabona yasiba newe tuba tuli ku interview za mirimu omukazi aba ne 95% okubanga agenda kuyitawo chances ezifuna mulimu okusinga omusajja olw'ensonga abaana abalenzi bakakaalukana nnyo nabadde nkola research y'amasomero agakoze nze manyi nkola research zange kuba nina okuwa mukamange report president w'eggwanga nagenza okulaba nga abaana ab'obulenzi bavudde mu masomero abaana kati ab'obuwala percentage abaana abawala bali bangi nnyo abasoma abalenzi bavuddemu lwa nsonga ki abaana bangi abatikkirwa abafuluma ne batafuna mirimu kati agamba akangende ku bimotoka by'emusenyu kangende mpoote kangende nkanike kubanga newe naagenda nensoma abaana abawala omwana omuwala just neweegata ne mukama we afuna omulimu okusinga omwana omulenzi aba n'emikisa egyesemberedde mingi okufuna omulimu ne bwe tuba tukozesa abantu bawaka ba house girls olaba maidi abantu be batwala ebweru w'eggwanga abalenzi batono be batwala nti nti bakama baffe bana basooka mu parliament tebafaayo kusetinga tukiyite ki foundation y'abasajja nti nabo ate nga mpagi nnene nnyo mu nsi ku lukalu lw'ensi ku lukalu lwa Africa amaka families abasajja mpagi nnene nnyo amaka niyo gabamu omwana omu ow'obulenzi bw'aba tannatuuka muyinza n'okulema okuziika maka atulinze brother asalewo brother yagenda okwogera tugende tusima luddawa bro tusime luddawa naye ng'olaba maybe sina mugagga so nti abalenzi abasajja balekeddwa ebbali bangi ebintu bingi ebirese abasajja ebbali ebitongole tebifuddeeyo okuvaayo okulaba nti tubalwanira eddembe ly'abasajja tewali bitongole byowulira nti kino ekitongole ky'amaanyi kyowulira owulira jenda baba babanyiga mu bakazi n'abaana nti abasajja babanyigayo basobola basuule nga bonosulayo obusuuzi ka full stop tebalina we bagwa era wonoogenda mu jenda main point era bakulaga bala mu minisita w'abaana nti w'abaana era ye guardian angel w'abaana naye gojjatuuka bakulaga nti yew'abasajja ate naye nga weebuuza omwaka misango meka gy'abasajja gyasobola oyimiriramu kizze lwaki nti olw'ensonga tewali offices ziyamba basajja tewali ministry etwala basajja tewali kiyamba ku basajja kuba bakinga bo babaleka babalaba nga baddu
babalabanga balina abali awo balina buli kimu balinga zi robot kubanga ate nga basinga n'obonaabona mu nsi mu nze ndabira ku baana ba boda abaana ba boda bankwasa ennaku omwana wa boda avuga boda neyezinga ku boda okwo n'asuula nga yezinze mu kijaketi maybe nga ate okuddayo ak'okuvumwa ate okuddayo okusenga omukyala ayomba okufa obufi nga talina mirembe naye nga talina gyagenda kulopa bwe mugenda ku poliisi okwoza ku baana era omukyala omwana yaana bamukyala mwana kati njagala tusetinge kye bayita foundation oba coincidence ebeerewo ng'abasajja balina obwogerero nabo nga balina eddembe lyabwe eryogera lwa nsonga ki mena abakyala wano abakozesezza abaana ab'obulenzi abato abamu babasiize n'obulwadde nze ndabyeko abaana abalenzi abalwadde sirimu abakazi abakulu naye ng'abaana abo tebalina gye bagenda kuloopa kituufu nnyo nnyo ozadde munnanga ndaba olina omwana ow'obulenzi gwe naawe osuubira okuzaala olina abaana b'ab'obulenzi abaana ab'obulenzi babatadde mu ddenja kati direma abamu tebakola olaba bakola ne boys dormitory bali awo basuubira bakazi bakulu bakadde kubafunamu ssente lwa nsonga kinti tewali kibiina kibalabirira tewali kibiina kigenda bafaako tewali ddembe lyabwe bwe liri nawe tebatukuza nnaku olunaku lwa maama lwa bbeeyi nnyo okusinga nze batata balina olunaku naye tebalwogerako lulinga n'otaliyo so nawe tuba tuyimba nnyimba maama n'afuuka maama muzadde maama era lutono nnyo lwa taata oluyitawo so njagala taata afune value taata afune impact ye because taata akola nnyo okulaba nga abeezaawo family ebitabo okusoma baana naye maama ekyala nze ndabira ku bazadde bagenda okukyalira abaana mu masomero omwana ow'obulenzi tebamukyalira nga bakyalira omuwala bakyalira abaana abawala ne balya emmere awo era nkubira omuzadde abazina abaana ab'obulenzi mukyalira abaana bamwe ku masomero vids nga mukyalira abawala mubalage laavu teri ali kulagira mwana laavu nga gwa muzaala mufeeyo ku baana bamwe mubalwanirire abaana bamwe mubabuulire bawase abakazi bawase mikwano gyabwe bawase magezi si kuwasa kkala na mabina bagumiikirize be kubanga ono papa omuntu omulabye alinga monster gwe omwesibyeko olw'obulungi omwesibyeko olwa kkala ebikolwa bye obiraba birina gye bikutwala bayibuli egamba nti mulebalabire ku bikolwa byabwe waliwo abakazi boolaba nga ebikolwa by'omukazi ono mazima naawe olaba n'ogamba abaganda bagamba nti kijja omanyi kikola ki kinyaga bitono omuntu muleke tosika nga mugwa bannanga okwaga tekukoma abalungi tebaggwayo naye mu bulamu bwo kasita nga weekengera ekintu please wuliriza omutima buli muntu olina omuntu ow'omunda tandika okukozesa omuntu ow'omunda abantu abasinga balina omuntu oyo ow'omunda abalabula emirundi mingi ne bagana omuwuliriza naye teri muntu mukwano gwo nga muntu owo wa munda alaba gwe amaaso go gye gatakola ki gitwabulira magi batuliddemu enkwe nze baithaye ng'oyagala mulamu ng'oyagala okuwangaala ng'oyagala oba okubeera obulungi weewala emikwano abantu laba balabe nze ondaba nze ensi ndaba ndabe abantu laba balabe nze ensi ndaba ndabe nkola byange kituufu nnyo 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 numba nnumbye bw'onnumbagana nga nkulumba kubanga weweeteeka ku buli omu ensi eba ekulema nze kati kankubuulire tolaba nga tuli mu musango gwa aji abantu balina ebizibu n'ebitabanyi bya aji abantu bali mu mayumba bavunda abantu balina ennaku my brother abantu basuula ku maggwa abantu basuula ku misota gwe mukama n'akuvaamu n'owuliriza ebintu by'abantu oba nobeerako mu positioni mwe tuli ng'owuliriza ebizibu by'abantu oyamba anolekani mazima bangi otandikira ku kyoleka ki buli omu ayina ebizibu abantu mubalaba mu makubo abantu bamenya emitto ne bebaka babajja abo basula mu mamotoka gaabwe balina amayumba balandiroodi abo babajja bajja mayumba galina naye mutto neyebaka n'apaakinga mu paakingi n'asula abantu balina ebizibu abantu bavudde mu mayumba gaabwe basula mu mawoteero abantu basula mabala ku mipiira talina ddembe waka talinaawo ssanyu n'omwana we bamuteekamu ebigambo takyamusanyukira tamukulisaayo yamukyawa abantu balina ebizibu kyova olaba kati buli mukazi anoba tewali azza mukazi kyova olaba malaya beeyongedde okulinnya ebbeeyi n'akatale n'okuwera obungi kuba babagula we bali
Yes, exactly. Bw'oba tosobola kusanyusa musajja wagenda gula malaya Ekyo kiggwe. ate nno kankube teri kya bbeeyi teri kiri expensive nga waka malayo ojjamu emitwalo gy'ebiri oba 3,000 wano n'ab'ettaano kino obe wano abagula 5 ne3,000 omala ekikuwujja abagula 5 wuuyo kinobe abagula 3 kaakati ewaka wali expensive omukazi odda ez'amanda ez'emmere simanyi z'akameza simanyi zaki simanyi zaki onayagala kino kufuna bulungi nnyo ewaka okozesa emitwalo 10 ate nagyo negitamala nze wange buli kintu kibeerawo naye n'ogenda okulaba nga waliwo kyetaagisa waliwo kino waliwo kiri nga byonna babyetaaga kakati bw'otaba na mukazi akwagala ye tabalirira talumirirwa mu byonna oli ajja wunsika agulize malaaya 10,000 zezi amale kimujja agende yeba tamuwadde na byakulya nti oba mututte mu hoteri tabonyebonye kakati mu byonna mukama akusaasire mu byosabosabe ng'obufumbo n'omuntu akutegeera omulungi akutegeere abazadde abasinga bazaala abaana babafuula bizinensi abazadde gye bali bangi nnyo batuma abaana baabwe genda omusajja oyo ffe tulina abakozi be tulina ba housegalo ng'oli yamusindika kunona makaago nga n'eddagala alitikka ku bbaasi aliweereza abajja e Kampala bali bali awadde mulise lino omukazi yakula te yalina agamaka naawe ogasobola okugabeeramu nga yazza asinzidde yajja asinzidde nga n'ogenda olaba muwala kujooga olaba muwala kumalako mirembe n'akutamya ewaka ye ng'ayagala waka wakutamye n'akusojja waka wakutama osobole okunoba abeerewo ne mutabuka buli kadde bwe yeyambaza mini bwe yekuuba ku bbaawo bw'akola bw'ati bw'amuwa bino kumbe ayagala kiki yatumwa butumwa bamugamba amaka agaagala yamene bangi nnyo n'olwekyo mu bwonna funa omuntu ow'omunda muganda ow'omunda ono ye muganda owa ddala buli kyoba okola mwebuuzeeko weebake wansi weerako mulumuyo weebake wekka ofumintirize funako akadodde mu mmotoka omenye omutto ogwebake bwoti fumintirize okufumintiriza nsonga ya bongo okufumintiriza kye ki reason as the world masterpiece mu byonna byogenda okukola sooka ofumintirize ogambe kubanga success and fair based on reason and reality katabo ka James Kigundu obuwanguzi n'okulemererwa nga wesigama ku mazima n'okufumintiriza mu buli kintu kyonna kyonna obuwanguzi oba okulemererwa byeyita kufumintiriza n'ogamba bwe nfumintiriza kino kigattako oba okulemererwa webale nnyo mu byonna yogera n'omuntu ow'omunda omugambe ojja mulya nga akuddamu mwewe muyite ajja kuyitaba mwebuuzeeko ajja kuddamu okusinga okubanga omanyi tuwaalirira mwattu bw'oyogera ensonga eyo abantu betwegomba abakyayina abo balina kye bayita meditation yeeyawula n'agenda n'atuula awantu n'awuliriza oba mu kasenga agenda okudda n'abagagga bemuwulira abo nabako Bill Gates yabaliko wano ebiseera ebyo bajja okulambula bajja okuwummula oba abo bemuwulira nti yagenzeko ebweru aba agenze yeeyawule mu kweyawula okwo aba ali mu kusaba aba ali mu kwogera n'omuntu ow'omunda era tulina abantu bangi nnyo naddala abagagga olera nti omugagga yagenzeko ku trip aba agenze kulowooza kweyawula ne mu kusaba kati fe abasaba ennyo tulina we tutuukira we tweyawulira obyewulirawo olusirika ebiki n'abakatuli kiba kirina okweyawula okwo oba oyogera n'oli era yoyo omuntu oyo katonda katonda aba ayogerera mu ggwe oba oyogera naye direct abantu abasinga balwawo okumanya nti balaba katonda naye katonda agamba nti babiri oba basatu n'abanga wakati mu mmwe katonda yaani ne namukuuza who's God bw'otoli mukkiriza tojja kutegeera katonda yaani kati ffe abakkiriza nkimanyi katonda ali wamu nange era katonda ali mu nze katonda oyo ali mu nze yes abantu baloota ebyoto ne bituukirira najjira ddala mu reality oba oloota ekintu ne kibeera wali oba ekintu ekyaliwo oba ekintu ne kibeerayo mu maaso abantu baloota nala mufuna gaatwosezza musime wano nga wewali kwegamba nti okukkiriza nakyo kyakufumintiriza era kya buntu belief
era bw'osoma mu katabo ka Miss Kigundu aka Reason as the Word Masterpiece koogera ku belief genda osomewo oba kali page ki oba nkaleseyo singa nkusomerawo belief okukkiriza n'okwekkiririzaamu byanjawulo abantu abasinga tebakkiririzaamu ate tebakkiriza kyova tulina okubusabusa busanga omuntu kaga nti Katonda tataliiyo nga yagamba Katonda tataliiyo ate gye bali ababyogera neze nkulaga nti Katonda gyali omanyi lwaki Katonda gyali nakkiriza oli nagamba n'omubuuza ni yakutonda nti twava mu nkima mange n'ekitange yeyanza nga ye abalaba nga nkima baani yabazaala ne jjajjawo jagamba jjajjawo yabazaala jjajjawo yavaawa ate enkima zo zaavaawa samusileke olaba obulamu kati kyonna kiri mu kufumiitiriza omanye okufumiitiriza kintu kinene kya munda ate si buli omuntu akirina batonera abakiina kyova olaba nti abantu balema okuwininga yes so mu byonna oweewangako obudde oba olina emmotoka menya omutto olowooze nga tonakola kintu tonaawuka na mukazi tonamula kuba tonagana kuweerera mwana wo tonagana kugula mmere waka tonanoba sooka weebuuze weeyawule weebuuze weddemu teri ansa ndala yonna abantu abasinga bajja okubeebuuzaako mmwe baba bakusalawo dda nga gwe n'omugamba togenda bweru totunda mmotoka togula mmotoka newanabuuza abantu 10 nebamugamba ekintu kyekimu ayina kyeyasalawo era kyajja okukola yayogera n'omuntu wooli kati gwojja kwebuuzaako aba just like wasting a time just anoonya newomugamba gundi towasa mukazi oyo mutajenakobezakunaga mpase gundi omwana onjagala kumuwasa towasa mwalo oyo ewawe basezi bali abantu nagenda nabuuza kona pasa omukazi omwana oyo nga tumulaba muzibu pasa omwana ono kyovola era abantu bagenda nabuga twamugamba twakola twamugamba togenda aba yasalawo ayina okusalawo okukwe mu byonna musooka ng'ofune obudde oyogere n'omuntu ow'omunda weeyawuleko weewulirizeeko ate yiga okwekansolinga wenayogera ekintu ekyo abantu bakijjamu kyakaali sooka wekansolinga wekka sooka gwe kennyini yiga okwekansolinga yiga okwebuulirira yiga okwewuliriza gwe nga tonafuna muntu gwe weebuuzako ena sooka weewulirize weebuuze nti kino kyenkola kituufu ddala abantu bangi bakoze entalo nnyingi abantu bakoze abalaba ab'olubeerera mu bulamu bw'ensi otambuliramu tekinyuma kukola balabe balubeerera osanga omuntu ng'awala nakenzo nga yamuvuma okuva ku stamina paka nakati avuma kenzo n'amuvumira leema n'amuvumira nyamutoolo n'omubuuza omulenzi ono gw'ofiirako bamuzika ku kijja kyewamu yakubuzizza sente ez'okulya wamuwola nga mutandika omuyinako oluganda ekijja kyewammwe yakijjuza nga tamulinako n'akakwate fe abantu abasinga nze ndabira ku bantu abavuma musumba lozi yasi bugingo buuza Simon njagala ogenda omuggyako interview omugambe fulufiga yangambye nkubuuza oyina sente zonna zewawaayo ku Pentagon gy'obanja kuba ffe abagoberezi ba bugingo n'abakozi be tusobola ozisona ntuzimuddiza afune emirembe mu mutima ono awalana Simon bw'osanga abantu bonna abavuma bugingo tebasabira wuwe tebawangayo si bagoberezi be be bamuyimbirira be boogera bafa abafiiridde wuwe be boogera bweyanomba ku mukazi we ate bonna ba life failure bw'osanga pasita awalana bugingo life failure ne church yamulema yiye tagirina bw'osanga bala balina ebizibu balina mu makooti balina ennaku ebamala naye omusanga ku bugingo kakati bugingo naye muntu human being ng'abantu abalala njagala okutegeeza mmwe abatamanyi kusoma bayibuli oba batasomangako bayibuli eyogera ku nabbi mulamba yakolima n'agana enkuba okutonnya abantu ne bafa enjala okumala emyaka egya n'akolima n'agamba nti Katonda bayibuli eyogera ku Daniel bwe bava mu bunya bw'empologoma Katonda bazaawudde bakolimira muleka mu temusoma ekyokulima kya buntu kiri mu bayibuli waliwo zabbuli nga lobuli gyogisoma ekolima bukolimi nze waliwo gwe nasabiranga zabbuli eba ya 13 yamala nemutukako
nga buli lunaku nno gimusabira buli lunaku nga yamusabira nga nino gibikwa nenyisaba neŋŋamba Katonda tuukiriza nekibeera awo wennyini awo wenkubuulizaawo okusinziira ku katambi ke nalabye kewakoze nga ogamba embeera pasita gy'alimu ng'ogamba nti pasita Bugingo ayinza okwetta olw'obusungu bw'alina abantu abamusimbyeko akayumba abamulemeddeko ku TikTok okwo abayitirivu ennyinya abamujonkera gune nga nja kunoonya bw'oyogedde ku pasita Bugingo ne nzijukira message wabadde osindika eri abantu kino kye njagala okwogera kya buntu tulina abantu mu bulamu abatulumizza nga abasinga okutulumya n'ebisinga okutuluma ng'ogamba naye gundi mu bonna gundi nze nalina mukwano gwange ate nga sina mukwano just not a friend of me but nga friend wa family because omwana wange amwagala nnyo Kasuku mukwano gwange nnyo omwana wange ayagala Kasuku newe njogera Kasuku ewaka Flower asobola okaba olunaku lwonna n'azimba amaaso omwana wange lwakaba azimba amaaso awulidde oyogedde ekibi Kasuku yes ayagala nnyo Kasuku abaana ba Kasuku mikwano gyange mbaagala nnyo alina abaana balungi kakyala ke ka mirembe kantukalamu nnyo kakakkamu ya mukama yamuwa omukazi omulungi naye nalumwa nnyo Kasuku ng'akyaza abantu nga banvuma sigaana nabo banoonya erinnya naate nange salifunira ku bo samala kuvuma ofuna lye nnina waliwo omuntu ajja ku mukutu gwo nze waliwo abantu besikyakola nabo interview ng'ovuma Bugingo so akola naawe ng'okyaza abantu abanvuma so akutula naawe ku mukutu gwo sisobola emikutu egisinga wano mu Uganda giriko amaanyi gange era basasulwa nze nakola omukutu gwa Faruku yali akola ku Bukedde ne batandika ogwo omukutu ne muzeeyi ne mbagamba it's okay bannoonyanga nga nze ntrendinga omukutu ogwo okusobola okubeerawo nga bajja n'ewaka wange era nendagira abasirikale nga abo bamanyi baganda bange nga n'ewaka bannona mu buliri nga n'omwami wange abamanyi nga balinnya kalina waggulu ne batuula ne tunywa caayi ne tukola ki bankeranga ne ku makya buli ekiriyo nga nno kyogerako owulira nga bagamba waliwo kati nze nina omuwala omulala bamwita HK Media Adija Kigozi Adija ava ebweru ng'abantu abantu tebamuwagala simanyi lwaki omuwala baali tebamwagala nga buli gwasaba interview kamera z'amambi nga tamanyi kuzisetinga bamukomezaawo bamugyeko akaso ne mugamba muwala gwe ngenda nga talina ssente talina life ne mugamba nongenda kusitandinga naawe wenaafunanga kaddiiru konna nina okutwalawo wenaafunanga abantu paka ngutwale okyuse life ogule kamera ennungi nempita bamuze yaabwe ne bamusetingira kamera ne mugamba ngenda kuwanga interview lunaku gwe noonya nkwenga interview omulwa okubeereko interview kyannuma nnyo nga ndaba alina abantu abanvuma kiruma kati nalumwa nnyo nga Kasuku abeera n'abantu abanvuma kubanga mumanyi friend of mine kati Bugingo ekisinga omuluma omusumba Lozzias Bugingo bebo beyayitanga muko sister muko abantu bakyala ne musumba Bugingo abantu abamuvuma abo bonna babizonto bakolanga we yabawa emirimu n'abawa ku ssente yababeezaawoko mu bulamu bw'ensi otutambulira mu tulina abantu be batuzala nabo mu nda z'abanyaffe mu famire nga n'okukyala ewe tosobola kusolawo olunaku Bugingo yakwata biini ng'anaavaako ne vaayina oluumu alina ebirwadde ne bamusembeza ne batamwenyinyala ne bamujjanjaba era ayogera ono yagenda ebweru kati vuma omuntu omuveeko tofiira ku muntu kale olina kyoyogedde kite wabula tokibeerako ng'oyimba ng'ayimba olumu tobeera obulamu bwe tutambuliramu life is full of a challenge tulinga bali ku roundabout ojja kwetoolola weti nze ndabyeko abantu abanvumye nga sina kye nali mbakoze naye ensi ne baleeta Katonda n'abandeetera mu maaso gange nga beetonda nga bagala banoonya kye balina okuyisaawo nze nina okikutuukiriza n'omugaba bulijjo onvumira ki waliwo ne yali akwetondera wano nga tuva ku kooti nga ndaba neetondedde nga nze nina last word ku kyanoonya n'atambula ensi namanga nnoonya omukazi gwata full figure era ntera nnyo okugamba abantu wano abagamba mbu tweyingiza mu bintu ogenda okulaba buli kimu akyeyingizaamu beeyingiza mu bintu ne mugamba lunaku lw'olinoonya ng'olina kyoyagala nga nze nakye yes
lwoitegeera nti ndi expensive lwoitegeera nti siri wa bulijjo lwolimanya nti sirabikalabika tolabanga tuli wano kusula moto ojja kulooza nti ojja kunsangawo noonyaako obunoonyawo amaeka abatuukawo ne batasobola nakwogerako nange wadde okunsembera otegere nti siri common ondaba ku tiktok ku simu yo nsisinkana nondaba olunaku lw'olinoonya lwolimanya nti siri common walimanya nti tofunika ekizibu nga nze nino kimala lwolimanya nti siri wa bulijjo so n'olwekyo tetukola balabe balubeerera omuntu omukolokosa omukutu gwe gugeze gusasulwa muveeko sayima ayogedde ku bujingo okuva le yafuna makula yafuuka makula aba yafuuka makula lwaki temukwata omukazi gwe yalekawo nammwe mulina obusajja ne mumuwasa mulina bakitammwe mumuwasize bakitammwe na mugagga bwe mulina be mwasookerako abakazi omwina be mwasookerako ate katika nakino kakigambe njagala okwata abasumba bonna betulina de topesti basumba wano onoonya abakazi be balina be basooka nabo olabe n'abaana kwetegeeza ngera si be balina nga balina abaana abakulu nono bazadde omuntu bwagamba nga omuntu watambulanga ate nno kati kagambe ekisembayo omuntu olaba asobola okuleka ekyobugagga n'ayimukanga bwali nakikulekera manya waliwo ekirala nakwatamu ngoye bbiri nagamba ebyobugagga twala nti abasajja banoba tandika okwekyekinga oyinza nakwesanga nga nekitawo yanoba nga tomanyi abasajja omusajja wayimukira n'aleka ebyapa na mu 5 n'aleka amaka gatengenenya n'agenda mu kawoteeri n'aleka engoye wadde akasuuka natakatwala n'asulanga mu motoka wabeerawo ekitagatta bannange mwe mwagala gamba Yesu Katonda muswa naye mu buliri oba ali ku lubalaza lwammwe mubatuukirivu era mwogera ebisembayo mwe mulina okuwa ensonga esembayo nalabe Simon yagamba awo twayingira musanga abatasoma tugwogerako tutya gwogwogerako nga bannaye okusoma ge magezi okubeera n'obwongo njagala okubategeeza mulekerawo okulowooza mbu yasoma ye mugezi English is a language omuntu asobola nga teyasoma naye nga reasoninga 10 basoma nga basiru ani yagamba nti abasoma be bagezi bamena abantu basoma naye nga basiru naye nga ayogera oluzungu nakunkuma n'ennyenje ebigambo byetugoberera mu busiraamu byetusomako byonna hadithi na biki eyabitusomesa oba eyabituyigiriza omubaka Muhammad teyasomako yadde nze njagala noonya Yesu Kristo yakoma mu kirasi mbuli aya amasomero abiri ge yasomeramu ng'ogamanyi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomera mu ssomero ki ombulye ne kirasi gye yakomamu onja kubuuza ebibuuzo wano oswale n'okuswala kubanga betusoma nako bebatereeza embeera bebabeezaawo ensi naye kirasi zaabwe ozimanyi osobola okumbulira basoma mu kirasi ki so mulekerawo okulooza buli yasoma ye mugezi nyongeza badjukiza ku Mande tugenda mu musango gwa Haji Ali wali mu High Court nga 18 kubira omulanga abantu mwenna okusobola okubeerayo mbakubiriza okujja mu bungi mbakubiriza okwewaayo kubanga guno musango tegukyali gwa Haji twagala tusetinge coincidence abasajja nabo bafuna obwogerero abasajja nabo bafuna obwenkanya beyagalireko mu nsi yaabwe abasajja bafuna ministry ezibatwala abasajja bafuna ebibiina nabo ebibayamba ebibalwanirira kubanga nabo bannayuganda n'olwekyo olunaku lwa Mande mwenna mujje wali ku High Court tusuubira funa beyiro oba obutagifuna omulamuzi yasalawo